selfishness okweyagaliza witchcraft yogera ngovu ndogo amalala bagaita pride amalala rural urban excitement rural urban excitement kye kinyonyola atamanyi Luganda rural kati kiringa kwana mukazi mu kyalo nga bamusangeyo ku kyalo tayambala sapatu n'omweta n'omulaga amasanyalaze n'ayambala sapatu n'akufuukira ekizibu okay kakati ebintu galagala omwana awuliriza nti bwe bali kubuuza what led to the downfall of one of the most powerful woman because I gauge her to Maria Antoinette kubanga engoyi z'abadde ayambala za bbeeyi obulamu bubadde lavish kiba butaba na Katonda mutima butamanya waje ovudde kungu you cannot be a leader nga tomanyi bakulembera kye bayitamu etuba kikulimbanga tosobola kuba mukulembeze nga tomanyi bani abambeezaawo nga you don't know your capital. These politicians batuuka masanyalaze ne sente n'amatala beerabira capital waabwe ye muntu wa wansi kati Anita Among amalala bwe twatandika programu enagambye nti Katonda kyokola muno kyakola ki omukazi oyo akubya abantu omukazi oyo abadde mukondenga mu kamera yeraganga omugabi bonna abo n'abapita ogwanga bali ku maziga abadde ayina ekisenge bakiyita obore nga bwogenda obore n'omusaba kadde ka contract obore ng'akulabanga toyi bino nze mbyogera genda ku parliament ogamba obore nze kungu n'ennyindo yange kwa Katofa gwali mulungi kale embanga nze bajjo omugamba obore njagala contract bote basobola ejjukwa nga contract zonna bazeegabira nga Uganda bagifudde yaabwe kati lwaki ugambye Lulabani bwe yajja mu gavumenti eno yalowooza nti yebbo nsaasira omukozi wa gavumenti nga toli wa family ya President Museveni ng'olowooza yemmwe mpuliriza kankusomese Museveni kale mpuliriza abantu bangi abateebereza okuba ababbi kale mpuliriza tekayo obulango kuba ndi mukusomesa this is a sensitive topic oyo omukyala gwe baasi minisita eyali minisita oyo ye osobola omuyita omubbi kubanga kooti yamusingisa omusango nti mubbi kati bano gamba kigamba kale abantu abalina anti kakati tukitegedde abantu abalina allegations z'obubbi bangi ababba ne ssente okusinga Among naye tebanyombanga Katonda excitement ya Anita Among yalowooza nti President Museveni kamusemberedde nti agenda kumwagala okusinga mukozi redataso kubanga omukazi oyo omu kubasinza okusavinga NRM naye abadde asavinga NRM akato kawulire kungu kubika bikolobero bye kiba kikweguza kuba President Museveni n'omukolera ebintu byonna n'omuyirawo omubiri nga Among ng'oli rightful mu government ya Museveni mulimu abantu abakola ebituufu nga tebetagana kwegula wa Museveni lwaki tokola bituufu n'otegula wa President Museveni byene bikwogerera bw'olabanga omuntu kakati kankuyigiriza n'abo abali okumpi ne General Muhoozi bonna babbi bw'olabanga omuntu mu supreme leader kati Among yafuna kankuyigiriza etteeka y'abafere teeka y'omufere abanoonya protection bosanga omuntu yewanyisa mu President Museveni gwe tata gwe Katonda abakweka byanyaze nabana basuuta General Muhoozi mu supreme leader simanyi waligwa wendigwa basigala kuba protecting lwa bikolero byabba kati Pierre yomanya babbi abalimu bagala kuma munyago gwa munyago bakumba munyago mu government ya President Museveni tebuli muntu muwe kati enguzi siye mu President Museveni kati kankusomesa Among ebintu byamutabukidde ekyamutabusiza Urban excitement kumanyira Katonda na kulowooza nti wamaanyi amanyi nnyo Museveni okumusinga nakugamba wiiki ewedde nti Museveni never outshine him never outshine your boss Among yafuna ekizibu n'afuna omusajja atalina common sense nze nkyogera katongano talina common I have my ground so twaganjo nkwe ground sikulage timago kutalina common sense kale kale nkijewo neba ne program ndi kuyabonke tozikiriza kumalayo point ati mbaliza ka defendinga wamutwalako n'omukebera mbuliza lwenje ngamba mago gabakubanga musajja mugezi kale kimenyewo mago gabakubanga musajja mugezi teyandikiriza mukazi we kola nsubi tokambu buli amagezi lwakuwoga twala mpuliriza omwami baje njagala ntubere kansoke malayo point buli akuwa amagezi ogatwala because there are people ng'omwadvise n'abireka ekiko kale kanjogera empula kanzijewo obusungu ekiko bya Among he was surrounded by hypocrites ngaloza mikwano je negimuzibako abantu abali ab'omukwano nafumbirwa omusajja businessman bagamba birds of the same feather flock together kungu bobanga oli mu level ya Anita Among kyekyo kwerazaalaza nga gwe nanyini buyinza nga gwe namba 3 w'eggwanga oyo mukazi yandibadde atambulira mu mbeera gye yavaamu ya street teyandiraze bya bugagga bye teyandiraze bikoye bya bbeeyi kubanga soko manye society y'abantu kiba olimu kungu bannayuganda
ennaku ebaluma obwavu bubaluma noyambala ekiteeteeyi kimu kya bukadde 5 okumanya Katonda yakubye omukazi ono mu kiseera nga Mau akuli Mau yajjanga omwavu kankuyigiriza politics akwa kati njogera Mau ekibadde kiwanguza Mau amongi emitima gy'abantu Mau abadde afaana n'abalonzi Mau is not extravagant Mau abadde avuganya amongi Mau yajjanga masiikini ompulya bulungi nga oli wakati mu muliro nojjayo Rolls Royce kubanga itukoze spark naye nga bali bamwetegekera dda bali bamubega dda kati bafunye bufunyi manduso it's a spark manduso Museveni yafunye wa mukwatira ekisooka amongi abadde afunye sente nyingi ngasobola n'okuwamba gavumenti nakano kankagambe nzikiriza President Museveni nguzisiye muluma Professor Bajo yakyogera President Museveni ekimuluma kubanga tubamulabawo nga otuka amongi abadde atuka ku mukolo nga abaka bamuwa ekitibwa okusinga president Mukasa Alfonso yabyogera banzika seta Bajo mukono Anita Amongi abadde akoze amaanyi mpuliriza nga amachachi gonna gayita omikolo bwabadde mu campaign zeni yale mga yasala wani anagira kugamba Museveni kintu kyogera kino kyogere chokaka nkule behind the scene of Anita Amongi she was very evil ngade bobanga gwe mkwano gwe kongo tasobola kuwayo kadiro Anita Amongi babadde akola nabo diru ya baba wali omusajja bamuyita Kasolo onalebo wa Busoga Kasolo mumanya Kasolo wa Eastern bakola diru namunyaga ko sente zonna Kasolo ya Chingamba mpuliriza alleged ya Chingamba kati ekimukubye ne mudiru babadadiringa nabo ngana bababira she was a total mafia kiteberezebwa azibyenyukira nti mbi maji kongwa kisigambye bitwali mu koti kaka ndabitwala wega mbitwali mbadde ngamba nga ne bokola naye diru kigambibwa kale manyize ndi kubunkenke bwa radio banange bana bikola ku TikTok ati mpuliriza kigambibwa nga ne bodiringa naye nga yakwata sente za parliament nazegabira tuyina radio mu nezamanyi zi radio 4 tuyina zi UBC nga ne radio na CBS nga taziwa bulango yakwata ka radio yake nakagabira budget ya parliament yonna oyo kuli sobone omulimu gubadde gwa kufera it's alleged omulimu gubadde gwa kola ki nga tamanyi musenzi kakati Katonda yaki anafuiza Anita Amongo kumuka Kenya biwa watu kumulaga ati nsobola kusula olunako olumu kakati kyekiragenda ku bakozi ba government temuli agenda kusinga Anita Amongi Mandala na kufuna sente ndi Katonda akukakanya muwanu sekene Amongi ne bamuba vice president asigala aswadde Museveni yahitinze golo ye kubanga bana Uganda berabidde ekintu kimu tuli mu transition okimanyi okiwakanyera mukubera mu transition balina okusaddaka y'abantu ndabi motoka kongo kamalia point nzirabi abantu ngabajudde bagenda bakubendu yoyo okubera mu kisera kya transition balina okusaddaka kalinzenko wabwino balina okusaddaka yoki omuntu era abantu bangi bagenda okuteka ku jirikiti kubanga General Muhoozi ebyaddala yakyawa taata we byakola olumu ebimu okuttira babbi kuliso President Museveni azanya kubaita politics of compromise Mukasa mufuna muki mu Buganda aina following bwenamu mu minister katatono omwana kakuyigize General Muhoozi balolo modo we bali babiri Paulo Kagame ne Kyagulanyi nakyo kanchikunyonyere General Muhoozi is role model Kyagulanyi is role model to Muhoozi kati kankusomesa wano wetaga bwongo togezana ogenda mu bwango nti General Muhoozi bwajja akwata Amongi kula corruption Kyagulanyi yabadde ayogerako ntegera bulungi kungu nti akutta Kyagulanyi n'amwozaamu biki ebyagaza Kyagulanyi abantu Kyagulanyi ayogera ku nguzi Kyagulanyi ayogera ku bubbi Kyagulanyi ayogera ku nanfuusi kale kateekawo Bajjo waffe natwogera ebintu bye bimuli Kyagulanyi ompulira nti Bajjo ayogera ku kino n'amanyawo bw'okwata mu bbwa bya Kyagulanyi abantu babweramu emitima kambakwatiyo big fish n'apply nga kibayita Kagame lizimu Kagame ewe Rwanda tali anguzi Kagame ewe Rwanda is a real dictator kati Muhoozi alimu abantu aba yategera politics wa feno wekoga na ku social media na applying politics wa Kagame wa implementation ate President Museveni alina politics wa President Museveni amanyi nti enguziye muwangazize emyaka 4 ono mwana akoze tamanyi naku tamanyi byakubba kati atawe yakoze amanyi byekiyaye kubanga obulamu bwa Museveni buyakula Muhoozi si bwakulidde ontegeera ti Museveni yakula abona Museveni yakula asabiriza Museveni bali basajja baavu naye atona akuza buli kimu kikola ki kakano naga nakopa mu yunsi yonna General Muhoozi ayagala omuntu omukagame kati ayinza kuba ayagala Kagame okusinga kitaawe yerolo modo we kakati Kagame talina compromise ba minister be Rwanda bali babbi n'abagamba mutunde motoka muvuge VTs kakati n'agamba kiki ekisobola okuntunda mu Bannayuganda bakoye enguzi kubanga Kongo between me and you Bannayuganda ennaku ebaluma
buli lokwata ku sente yabo mwana nafa nga gwe amongo ina birozi Royce mu bisabi obwavu muna Uganda bayaga kufumita kiso mukozi nagamba wo kati kankwata ku big fishes yali agana kubasibalulira Museveni nagana nga tena malakalulu ekizibu kya Uganda muina president a political president ye wabi abufuzi ontaka dabuni kya kugamba kati ono mwana ayasoma history wa ANC ekibina kya South Africa same different faces same party mu Mandela Oliver Tambo ne Sisulu Waruta Sisulu sebatandika ANC ne bakizimba bajanga Mandela afuga ko 5 oba 15 Oliver nakwatamu Wota nakwatamu Thabo Mbeki najja Jacob Zuma najja kata mafusa yakola ki ekibina kifuza South Africa emyaka jonna ne bakyusa face kubanga buli mufuzi ajja n'enkola ye because change is fundamental na Uganda yaga kwa kibaita change tafa yaba bajo ya kikutemu kasafu na kutest ya bajendala ne bakopa history wa Nyerere chama cha mapinduzi Tanzania di chama cha mapinduzi efuze Tanzania emyaka jonna nga same party different faces kati muhozi yabisoma labule muntu abagandi muhozi tategera gwa tategera naje nagamba nyingi dente abo bano kanekoze byekisiru katwitinge byekisiru nenga mutwego amanyi waja akola ki neka kati obuzuku bwalina tata wetajja kumukkiriza kubanga tata wenguzi ye mukumye mu ntebe natala mazima kangogere era kati sasa bali mukutesa na Anita Amongi kumuwa ekifo kya minister nga tata yakugamye nti Museveni talina moral authority lwali sanguzi kubanga NRM ya forming bwanguzi kisanja no corruption kungu nze mukasali funsi president Museveni baba mpulira talina moral authority lwani sanguzi mpuliriza singa nguzi siye koze president Museveni singa yafadda mu ntebe kana no mwana lwacha akwata bali benguzi tamanyi nyo politics nga kitaawe wa compromise ola mengali jibakute mu na mere okwata ote na mere nga omulambe gwa Amini na mere weni alem mu buraizawo olokubamba yogedde bogozi no mukonta manyi politics kati Museveni tasula bikiriza ate ebyo Museveni abala emasaka sinayo MP nakaloka na mere nkaje manyo gampisi lwaki mukwatanga abobote kwa Museveni abona ekyaleta Museveni kujawo bikola bya kuwamba abantu ba state research atono hita bimanyi kungu do I make a point do I make a point kakati omwana atalidde ko tata we publicity na lolo talo la lujja omwana shayiniza has outshine his father tata wa ina banene babbi omanya abantu ababbi so General Muhoozi mukoledde nnyo kino kati General Muhoozi waliwo atabatandisa omulambo mwessuubi vakonza amuvuganya neka twala batandisa omulambo mwessuubi nti ono atasobola okulwanyisa engezi nabadde ku opposition kakati nekubanga General Museveni yayagala politics okusinga ensi ye era ekizibu kya Uganda president Museveni asooka ddako ebbali eggwanga lisobote kwata Anita Amongi okwata ababbi ngenda kulubira ekiri mu minister ya energy ngenda kulubira ddirwa banankabira ze bakola mpenda kusatu nkyakunganya bujulizi nja kujana nkuwe nkusunsulira labe ekiri mu energy lwaki bagoba abantu ba UDC bonna nkuwe bwino na eggwanga lijja kumpa ekirabo ezo nazo naddiru president Museveni azimenta asobola kuzirwanyisa because amanyi president Museveni amanyi tenguzi ye yakola NRM and corruption and brothers tobala no PLU yabavubuka abatamanyi politics bo bakola mtugendo okwatolinga bakwata bosi ba politician baba implementation ya president Museveni si implementation ya General Muhoozi kati kankubulira kino NRM mo banyivu nnyo ku General Muhoozi ne bafuna chance mu obuto abamutta abalinyide mugati omwana asibe bajeno maje bajeno birungi bonna bali wali machindi babasiba majete kyali bubbi ngate mu government kati Museveni aswate yebase kati Museveni aswate yebase kubanga yenguzi ya muforming ate katugenti agenda ku expanding genda olabo amaje bayisobola okuli yenguzi kati Uganda yetago mukulembeze ngambiri nga tomanyi politics mu maje genda okola yodiru nemune wa maje banagikola kakati ekizibu kya Uganda nkidamu ye president Museveni nakino nkidamu ekizibu kya Uganda twetaga omukulembeze nga tamanyi politics nga asobola okusiba bajjo nga asobola okusiba kungu tutagala mukulembeze alina politics bwati kungu kubanga ekizibu kya Uganda ono yefula father of the nation yefula ine ekisa kati badde okimanyi ali mukuwa mongi kifo kirala kimanyi yezentesa kanyezi yamusindikidde timu okuva mu state house kimanyi basse mulalo y'abaana abaana badde bagenda okole fujo kwata abantu ali mu kumuwa kifo sikimanyike akalemongoleza ayinza ogenderuzira Jesubi oli wa politics abasajja bali mukunoonyereza tabasobola kunoonyereza mbuza nti lwaki kati kankuyigiriza Rolls ne moto genda baziyoddo ekigo power struggle omuntu mpuliriza omuntu alwa mu ntebe abulwa ideas ekibonyabonyanite saddaaka
Anita not Anita. Ekimbonya bunya sadda. Obakwaga ati alika ina presidential ambition. Kankwambe ekigambo kimu. Bwe magala Uganda etede musabe president Museveni ade bali. Tuleto mukulembeze ne wana abagwe kungu. Sisi mtija kuterera. Mukata mukuli Uganda nyangu nyo yakutereza nga Museveni ali bali. Agete twagala munabi akufuze. Ati kubanga is a senior politician. Ne amongo ne bamuyisa bwe batyo nga balinga abayisa. Kakani zo muntu yenawoleza amongi. Zesola kuoleza amongi kubanga abonyabonyeza abantu. Labayo amakane bagasala. Agechigo. Za amongi mukwano kwango kusinga. Sakati gambe na kino seko sirike. Simanyi okwango amongi. Nzenze muntu yenawo nalabe opposition wanawali opposition abade bali amikono gya amongi. Bajja ku radio ne babuzabuza. Boyo diversion bavude ku nsonga ennene kubanga babadde bali naye. Amongi amanyi politics of compromise alinga Museveni. Ono Anita amongi. Okwata Anita. Kituwadde sigino nti ne bono banga obba nabo naye bajja kuswaza tutugenda kola group ngeswaza abantu bali bamuzi government yende soba kulwanyisa nguzi kubanga te mwana yabadde akoza tata n'abiganda tata yenguzi ya mumakinga kubanga tata ine ekizibu nti abali benguzi ate bamuli ku lusegere bamanyi nekyazaako basobola n'okumugjawo kati kankuyigiriza na kino kungo kitegere abali benguzi bamanyi okusinga president Museveni beetagamu omuntu atategeera nga bajjo ngaye tojja munyumiza ebyo abali benguzi bamanyi bamwetoolola dda kati yataddewo compromise ya Amongi golabye speed gye babaddeko lero yeriwo kati bali mu kuteesa ate n'ekyokubiri bamuwadde amagezi aweeyo ekifo kubanga bawa president Museveni report nto nayagala ntebe kubanga Amongi abadde afunye ssente nnyingi nga swana okuwamba gavumenti yali amutomeza etteeka yali amugambe bwati kukankwe bwino nti tukalewo etteeka nga parliament yeronda president Amongi mwabadde agenda okuwambira Museveni omu kubanga abadde alina ssente nnyingi n'obuyinza kakati nakigamba kungu nti yakaisa sovereignty bill Amongi ne yewana n'adulira abana ne sovereignty bill esose kubonya abonya ye okwata nandutu bali banoonya Amongi ninga tulina bomukwata nga bali mu kalulu kati walone bannabanja bajja ng'akyanoonya akalulu bannabanja bajja nti ebyokwesima bivudde ku yakakiddwa nedda yalabika kye kimusavinga kubanga amanyi Museveni is a politician Museveni is a compromised politician nti ye kasoma omukolera byayaga bagaye emmotoka yeroma president Museveni bagamba obusente bwa Mungu kati gwe lyenguzi iyo genda obbe sente zo tolingiriza mu ntebe ya boss olabadde alingiza mu ntebe nga yefula mutajagala nenga amagezi ge jagala kubanga kungu Amongi abakuyita ku kino kisanja n'afuka speaker Museveni abadde agenze abadde agakulemesa n'omwana nagamba okulayira okwali ekolo yali bane mungoberere n'obonjagala batonjagala ngoberera transition yali olaba okulayira okwali ekolo engege bakutegeka mbali basibula taata mwana kujja nina kite mujja mu Bajo University wanda sigala wonze kanze nwanira abana bonna babagula abanda kimenta abantu bonna babagula nze kata tya muhozi zibanga ne wayo omanyi lwaki yali nga taata nkusibudde bulungi ogenze kati kyange nze ndiwo kutani mu Uganda ba MP bonna basirika kandi dabe ekiye mu pitch opposition ekiyogeza mu kirwanyisa Museveni nga kikyamwadde legitimacy njakuba ekye mu pyo luyita nedda kino kyo kikyamu kungu nze njogera ati mwembanga njogera ebyange tonsuka njogera point ya mutege nagamba njakuba oluyi kale sijja kuba kati lekakola edio sijja kuba President Museveni kasabye akute Bible nalayira nga bigenda mu parliament ye kale nga bagenda mu parliament ye noli nalayira nabano ne balayira olubamba mwade legitimacy kati yabbaki dictator wawa lwaki okwata Bible ye yagikwata ku bote era bagenda kufuna bagenda kufuna leader opposition nkendera bekibaka kyonna ekisindiki mpozi mbamvumya kale omubaka ti mpulira obusungu kati ngenda kujja kale tonzijako kale nzikakanye tonzijako wabajja kumbuza bagigwokyazza nga si ewa bulijjo nzireka tonzijako obusungu bunnomu eno gavumenti okugirabisa tolina giwayo kantu konna kagifuna nti ina demokrasi kanjogera empola kiggwerawo ekyamungu kinjakula okumanya Amongi yagenze bajamuwayo ka ministry nga Kadaga b'omulaba era babadde mu cabinet Museveni yabagaye Kadaga toda mu cabinet yange naawe Amongi kati kyamukubiza bwe yavudde eti yagonze bamuguddemu ng'ali mukola lukwekubira babaka kutekawo fight Anita kutekawo fight naye ajje kuba MP nga bali balina candidate wawe kuba speaker ekyakubiza Amongi Anita ntirinze bwe mwita Amongo nampulira bwe yava mu state house nga bamulaga kubanga mu president yamukunganyako obujulizi bonna n'abumulaga n'amugamba ABCDE kati n'avaayo engeri gye badde bamutyamu ngulaga nti badde bamwetegekera ne bategeera nti agenda kuteekawo okukola kye bayita resistance ku candidate waabwe nga balina omukuba nani stop naye ate Amongi Anita lwe lutambi fe bannansi okutandika okulabisa abali b'enguzi twagala buli Munnayuganda afune ku national cage twagala buli Munnayuganda afune ku mulimu omulungi ontegedde kungu kubanga njagala kugamba ekigambo kimu
nti Anito ono yagudde okulaga nti nebo banamba 3 eggwanga okwatibwako kungu kyannako omuntu okufa n'obulo y'abantu banna abakulumiddwa naye mpisambi nga atunanyanya mpisambi weeyisa otya kungu tugende mpola this tuli mu moral authority weeyisa otya oyisa otya abanaku boonyoma Katonda be yatonda kyogamba abantu bonna basira okusanyuka lwaki basanyukidde ggwe kati gwe fiiro baba banakusanyukira kwata totulugunya bantu kibi nnyo okutulugunya omuntu omunafu ekyo kya bwa Katonda kungu njagala oyige kino ekintu Katonda awulira nnyo essala z'abanyigirizibwa okusinga abanyigiriza Katonda awulira nnyo essala z'abanaku kati kungu nguza akaproti kange mu bwavu osooka nnyazeko olw'okuba oyina emmundu kati oyagala nsanyuke nze siwagira bugwagwa nze nsiga okuvumira awuliganizimu naye naffe tweyisa tutya nga tuli balamu nga tulina obuyinza omuntu aliriyo bamupimira omuntu bano 3 bosanga omugagga nga Hamu nga yeeyisa bulungi ali down ku earth omuwanga ekitiibwa bosanga omuntu alina obuyinza nga president w'eggwanga oba kabaka ng'asobola okukwata omuntu wa wansi na omuwanga ekitiibwa bosanga nga omuntu alina ssente n'obuyinza nga talina maalo nga talina excitement yakubye mukazi wo tugenda kutukaako mukazi wo ompulira buli olibeeranga mu public office tonyigirizanga omunaku mu Katonda kungu you lose nothing to humble yourself kungu you lose nothing to okusika omukono ku muntu osobola kati kungu kati yafudde gwe Katonda mwekimule ekyo nze siwagira bamusekerera kubona kabonero ka bugwago okusekerera omufu naye mpuliriza siwagira babakola ki naye obadde weeyisa otya so kungu si yeka mu Uganda bafu bangi abafudde lwaki basekereramu omu yeka nze Chairman Kalanga mbadde simumanyi mulabye ku social media naye mbadde muwulira naye nti legacy omukulo gwolekanga ogenze kati abaana be bajja okuba affected bambi kubanga n'abaseka bano wami bajjo tolumya afudde olumya family kati that's why I'm sympathizing with him because of ensigo kungu osiganga ensigo kungu ndabye kunsiku ne myaka 3 mukagadde muyomba ngenda kweza myaka 37 siteri muntu yetisse bintu bya nseno kungu humanity kyabugagga ne obanga kungu kunsiku nonza abantu bendabye abasinze okubona abo be bantu abayiso bo byabantu kabenga president kabenga munabyavuzi kabenga chairman wa Amuluka ojogendera ebintu bisatu byenkuzenda mu buto bwange kungu sirabanga ko muntu abera masitani abera bulungi nkuza wanu nane promoter gwe sijja kwatula linnya mpulira bulungi mulogo muzibu nina wafuna obumbi 10 sitani abutwara bugenda buli njagala kata bavuka mufune ekyo okuyiga bino sibyogeza kabampane promoter ne bafuna 10 mjogeranga ayise mu nsi kungu buli muntu agenda ne yesiga ebyawongo n'amaaso gange ndi musajja mukulu mukama okunzitira ku radio kuno bwe mba nimba mukama ate abaana bange nanga nzite sako muntu abera mu byawongo abana mirembe kanku example Anita Amongi bangambire wo basanze ebyawongo kanku example ati soko zirike tubera kutuka yo kale bwe bali mu state house bwe bali mu state house bwe muyalumiriza mu nobulogo ati sirika ati kakati busibongana ati kakati information yange mukasali fusi yayogera muzindalo gwo gwendiko omuzindalo gote gwagala mazima kati kale kasoke nsomese gwanga live mu bulogo abajja kuyita bagambe tetukiriza bulogo we believe in the Almighty God for God and my country then lokosomese kali jawo kyo yagala kiri ekyo ganti bakugambye ngambye ekisaleji kubanga Katonda yasuula tetatuka ku topic ya tetatuka ku topic tukajitukako Katonda yasuula yagaba obuyinza naye yasuula kunguze n'amaaso gange wano ndaba sirabanga ko kakati kale kangere kubasawo baganda kale tuve ku bamongibo njagala senga kula na mawali omumanyi yabulirawa bali wandira mula ku social media nga si yakuli abasawo baganda ali bulungi ebizibu mama ugwe mwagala nnyo mama Fina abadde bulungi mawulire ebiseera ebyo ate ne bizibu kakati gwe muvubuka goberera bajjo towesemberezanga ebintu byawongo omuvubuka goberera bajjo totulugunyanga omunaku omuvubuka goberera tonyaganga omuntu okunyaga kikolimo omuvubuka goberera bajjo nobanga ompulira ku radio abo buyinza bangi abatuuliza eyo office gyolimu lotulugunya omunaku n'avanga akaba kungu bana abasajja babye gwanga ngetugera tukawo toja kutuka kungenda kwa wino bino byotitira abadu cyali kalangwa omugenzi mbadde nkugamba nti omugenzi mukama muumuze mirembe ne kati ndabya malobozo kuveka mpuliriza bali mukusanyu kati abantu nadda buli kintu ngekyo ekigwako gomulamu funamu ekyo okuyiga but why should people celebrate when someone has died or ya food against the context is
how would you treat other people? Ngoli mulamu. Engeri otaka kuyisa mu baana bo. Engeri okufa bakukolerera. Biki byokulanga oli mulamu oluma abantu. Ngofudde. Ontegedde bulungi. Wana Abaganda bazira omulambo gwa President Obote tata wake na. Lwakikolobero kyakola kabaka waabwe. Ekyo kyavadda mukiteeka nnyo ku nuupu. Naye ekintu ky'okusanyuka ng'omuntu afunye ekizibu. Omulambo gw'Obote bagana okuyita mu Kampala. Era omulambo gw'Obote amabaala gaggalawo. Omulambo gw'Obote amazina ga embuto zaakuba. Kitegeeza Obote yakolerera bubi omulambo gwe. Singa Obote yakolera ebintu ebirungi. Uyabeera president naye ate ng'alina n'ebirungi bye yakola ekibi kimu ne kisangulawo ebirungi. Ko Obote yazimba Zimengo Hospital. Obote yazimba Zigulu Ayiwe Road. Kati kangambe nakana akagambo. President Museveni afunye chance okufuga Uganda emyaka 4. Obote yafuga kuduka kubanga Obote yafuga Obote 1 Obote 2. Obote yasinga te President Museveni okola ebintu ebiri kibaita tangible. Ebintu ebirabibwako. Tibogenda mulago hospital ba mission ngali bazimba zaliwo ku mulembe gw'Obote. Zikooperative zonna zaliwo ku mulembe gw'Obote. Obote bazimba enguudo. Kati Amini najja n'abasinga bonna. Naye bonna okyabasula okimanyi kutulugunya. Ontegedde bulungi. Nvumirira gwe buli muntu omulamu ng'otulugunya omunaku. Kubanga ettaka lyogenda mu munaku mwe yava ate mwajja nawe omugagga mwolaga n'omunaku mwakola ki? Kati bw'obanga Katonda alina wakusitudde weeyise bulungi. Alugenda yagenda nti ettaka lyaffe kati bamuzike mu lyonna lyabadde. Ontegedde bulungi. Kungu gende wakogamba omwana wo kungu nze abaana mbakuliza mu ddiini. Abaana mbawadde olw'akakazi kagenda ne kabba omwana ku ssomero yonna muzaalukuse bamuyiteera yijja kana katuja kagunde ya kampuni ne mama wa Kalabe bwe bankutte ssente nga nkutte omwana mutute ku ssomero mutaddemu kumpi obukadde bonna buno butaano buli ttaamu nga munoonyeza future buno ojjona mu Bible laavu ya mama kati nga muzaaluka mutwalanga eyafudde era esiddamu muweerera alina kubazaalukuse omusaayi gw'oguzaalukusa namuzaalukuse bamuyiteera yijja lwabusiru kubanga kungu abavubuka temuwasanga mu family ezakolomirwa. Waliwo omwana omukazi ng'alaba omwana we agenda kufuna future ne kimuluma naga kanzite future y'omwana. Kati omwana bazza musaala. Ekizibu kiba kyamuka. Ate omukazi kale abeere n'omwana we ng'abona. Kyenkugamba nti abakazi balina nti maama we aba teyafumbirwa aba tayagala nawe kungu ofumbirwe. Nti abakazi balina ettima ku baana baabwe. Kubanga ffe abasajja tukolera abantu gamba bafa future. Omwana wabanga alina future gw'omufa. Laavu yena alina kyagenda omuyamba. Mbale nga omwana olina mukola future olina kukula mbadde nkugamba nti kula abaana nga mubayigiriza nti ensi tekungulwa. Temunyigiriza nga abanafu, temubanga ebintu by'abanaku, mutyenga Katonda, fena tutaka kutaka vukuvu. Kungu abasajja abaali ab'amaanyi muno baggwawo ne legacy yabwe neggwawo. Nakusomesa oli bayitira ba Napoleon balwa. Beskoba baali ababanda b'ensi yonna bakatero baafa. Idi Amin yali wano. Kakati lwaki gwali mu gavumenti? Tomanya nti ate kumanya bana abasajja. Naye muze gw'okusanyukira abafudde. Kungu abamu tebasanyukira buli muntu. Kungu fo baba nasanyuka njagala ofo bwengo tuulira njagala ofeemu gwa ganti omuze oli musiramu bwengo tuulira sola okujja tuluma kwato wabba ttaka lyani kungu tewali wakuba munaku kyoluyi tewali wali anguziri ki wabba ddagala lyani naye kati bano obulumi bulimu bakumutima nga bweyagala oli omunaku afe naawe omunaku kyabakwagaliza nga bweyagala omunaku afe gobyeko ettaka wagobonyabonyeza oba gosse kungu nakino kankiddemu omuntu era gowulira bakubya amasasi naye abayatta omutemu bayibuli egamba kyosiga omutemu afanga mutemu olaba anita amonga tetunamutuukako engeri gyeyakubamu banne Katonda gyamukubye ebintu byemwoyo gyebiri Katonda gyali bana abafa amasasi mu Uganda baba batemu zolwa omusirikale gwe batta nannuma naye agenda okumunoonyereza nga yali abba ngatta ng'agaba n'obutwa naye nga nomupabulika ajja neyerungi nti ndi mulungi nje mulungi. Kungu tosobola kufa amasasi nga toyiwanga ku musaayi tebakikulimbanga ate buli muntu omubi Katonda amutanzitambi ne wawangala emyaka gy'owangadde si kyekikulu naye ogenza otya kati osaasiranga abantu mu bamuteze bamukuba amasasi aba naye yatta banne tosaasiranga omuntu nti bamugobye mu woofiisi naye abalina gwe yagiremesa kakati gwe totegeera Katonda bw'akola kakati gwe oyagala ngobye ku ttaka oyagala nfe abaana bange babo kati lwaki mbanjagaliza ababo bulungi